Frank Kanyesije tumusanze atwala nte kunywa amazzi kubanga balina okutambula olugendo oluwanvu okunoonya amazzi. Atubulidde nti oluusi asubwa n'okusoma olw'okunoonyeza ente zino amazzi. Bakikomuka bajja ngu tuze kwesera ente omwe oshanga otaza na ishomero otagarukayo omwe bakugira ngu gumaho ogende nkyakara y'ishomero kandi omwe oshanga itwe twateganisibwa. Ono atugambye nti amazzi ente zino kwe zinywa nabo kwe basena ge bakozesa waka. Gutukuha ente nigo gutukuteekesa kandi amaizi ago nga garimu n'obukooko twagisya omu kantu twine okubanza twagarika gate n'enkyerera. Kanyesije tayawukanye na Augustine Mubanjizi atubulidde nga bwe batambula olugendo oluwanvu okunoonya amazzi kyokka wadde makyafu ge balina okukozesa olw'obutaba na kyakukola. Endwadde zibafuna olw'okukozesa amazzi gano zibula okubatta. Tukitegedde nga gavumenti bwe yali yatuusa amazzi ga taapu mu kitundu kino naye ababbi tebabalabya ku njuba. Ssentebe w'ekyalo kino atutegeezezza nti baali bateekawo enteekateeka y'okuzzaawo amazzi gano kyokka abatuuze ne bagaana okuwaayo ssente. Atamizi twabule sente z'okushashura n'omukuumi abw'abataka kwanga kushashura. Babakulembeze ba disitulikiti eno bagamba ssente ze bafuna mu misolo zikyali ntono nnyo nga tezibasobozesa kugonjoola bizibu bya disitulikiti yonna. As a district, of course, this funding comes from the center. For us as a district, we have control over our local revenue, which is still very little. Ono we basabidde gavumenti okubakwasizaako nga baagala ne Ministry y'amazzi okuyamba ku kizibu ky'amazzi. And this one calls the Ministry of Water and Environment think about Mbara district and possibly the central government offers more money. Kati singa embeera eno tekolebwako endwadde zanneeyongera mu batuuze naddala eziva ku kukozesa amazzi amakyafu.